Katonda omulungi tukwebaza okuba nti ffe boolonze okujja okuyimirira mu maaso g'abaana bo, okujja okuyimirira mu maaso go okugulumiza n'okutenda. Mukama tukwasa bannaffe abakyali mu kkubo abajja obaluŋŋamye obawerekere obatuuse wano mirembe, n'abo abatasobodde Mukama nabo tubaleeta mu maaso go, bwe baba balina ebizibu ebibalemesezza Mukama obisisinkane ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katugolokoke tutandike okusinza n'oluyimba Mukama Katonda yagaba eggye. Oluyimba lwe tutandika nalwo Katonda yagaba eggye.
Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinzabyonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era tusaba ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe Ayinzabyonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba b'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira kukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasire abaatula okwona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye litenderezebwe. Amiina. Obawe tukwegayiridde Mukama waffe ow'ekisa, abantu bo abakwesiga, okusonyiyibwa n'emirembe, balongoosebwe ebibi byabwe byonna, balyoke bakuweerezenga n'omutima omutereevu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna awamu, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Katukakkane mu bifo byaffe tuwulire ebitundu. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kyamateeka olwokubiri, essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olwokuna paka 9 ne olunyiriri olw'okumi paka 25. Wulira ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ali omu. Onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino bye nkulagira tobyerabiranga. Onoobikuuma mu mutima gwo. Era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo. Era onoobyogeranga bw'onootuulanga mu nnyumba yo. Era bw'onaatambuliranga mu kkubo. Era bw'onoogalamiranga. Era bw'onoogolokokanga. Olunyiriri olw'omunaana. Era onoobisiibanga ku mukono gwo. Era onoobyetimbanga mu kyenyi okuba akabonero ak'okubikujjukizanga. Oneebyetimbanga mu kyenyi.
era onoobiwandiikanga mu myango n'enzigi z'ennyumba yo. Olunyiriri lw'ekkumi n'omukaaga. Temukemanga Mukama Katonda wammwe nga bwe mwakemera emmansa. Munaanyiikiranga okwekuuma ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe n'ebyo bye yategeeza n'amateeka ge yakulagira. Bw'onookolanga ebiri mu maaso ga Mukama ebituufu era ebirungi, olyoke olabenga ebirungi era oyigire otuule mu nsi ennungi Mukama gye yalagira bajjajjaabo. Ogobangamu abalabe bo bonna nga Mukama bwe yayogera. Omwana wo bw'akubuuzanga mu biro ebigenda okujja ng'ayogera nti, ebyo Mukama Katonda waffe bye yabalaga n'amateeka n'ebiragiro bitegeeza ki? N'olyoka ogamba omwana wo nti, twali baddu ba Falaawo mu Misiri. Mukama n'atuggya mu Misiri n'omukono gw'amaanyi, era Mukama n'akola obubonero n'ebyamagero ebinene era ebizibu ku Misiri, ku Falaawo ne ku nnyumba ye yonna nga tulaba. N'atuggya omwo alyoke atuyingize okutuwa ensi gye yalagira bajjajjaffe. Era Mukama n'atulagira okukwatanga amateeka ago gonna, okutyanga Mukama Katonda waffe olw'obulungi bwaffe ennaku zonna, alyoke atukuumenga tuli balamu nga bwe tuli kaakano. Era kinaabanga kirungi gye tuli okwegenderezanga n'okukolanga byonna Mukama Katonda waffe bye yatulagira. Bwe tunaakwatanga okukola ekiragiro kino kyonna mu maaso ga Mukama Katonda waffe nga bwe yatulagira. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomye awo. Zabbuli eya 5 olunyiriri olusooka paka ku 15. Omuyinza wa byonna Katonda Mukama ayogedde n'ayita ensi okuva mu buvanjuba okutuuka mu bugwanjuba. Katonda amasaamasa okuva mu Sayuuni, obulungi obutuukiridde Katonda amasaamasizza. Katonda waffe alijja so talisirika. Mu maaso ge waliwo omuliro ogwaka, okumwetooloola waliwo omuyaga mungi. Alikoowoola eggulu waggulu, n'ensi alyoke asalire abantu be omusango. Mukuŋŋaanyize wendi abatukuvu bange abalagaana nange endagaano ne ssaddaaka, n'eggulu liribuulira obutuukirivu bwe, kubanga Katonda ye mulamuzi yennyini. Muwulire abantu bange, nange naayogera. Ggwe Isirayiri, nange naakutegeeza. Nze Katonda, Katonda wo. Siikunenye wa ssaddaaka zo, n'ebyokwebwa byo biri mu maaso gange bulijjo. Sirijja sseddume mu nnyumba yo, newankubadde embuzi ennume mu bisibo byo. Kubanga buli nsolo ey'omu kibira yange, n'ente ku nsozi 10, ennyonyi zonna ez'oku nsozi nzimanyi, n'ensolo ez'omu nsiko zange. Singa nnumwa enjala sandikubuulidde, kubanga ensi yange
n'okujjula kwayo, nze nalyanga ennyama eya sseddume oba nanywanga omusaayi gw'embuzi, owenga Katonda ssaddaaka ey'okwebaza, osasulenga ebyewamo byo eri oyo ali waggulu ennyo, era onkowoolenga ku lunaku olwakulaba ennaku. Ndikuwonya naawe olingulumiza nze. nga bwe kyali kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kiva mu Luka essula ya 15 olunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi. Awo abawuza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwuliriza. Abafalisaayo era n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. Awo Yesu n'abagerera olugero luno ng'agamba nti, muntu kikummwe alina endiga 10, bw'abulwako emu, ataleka ziri 99 ku ttale, n'agenda okunoonya eri ebuze okutuusa lw'aligiraba. Kale bw'agiraba agissa ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne balirwana be n'abagamba nti, munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. Mbagamba nti bwe kityo linaabanga ssanyu mu ggulu olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abateetaga kwenenya. Omusumba anoonya endiga eyabula, oba mukazi ki alina olupiiya 10, bw'abulwako olupiiya emu, atakoleza ttaala n'ayera ennyumba, n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'agizuula. Bw'agiraba ayita mikwano gye ne balirwana be ng'abagamba nti, munsanyukireko kubanga nzudde lupiiya ebadde ebuze. Mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso ga bamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. Kitundu kyaffe 10. Mukyala n'omwami bannange tubeebaza kubanga omulimu gwe mukoze gwa njawulo. Abaana baffe ne bakaza bwino bwe batyo. Katugolokoka abooluganda tuyimba oluyimba olwokubiri 343 nsanyukira ekigambo kino. Alina binti ebisa lusa
kwatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mikono gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa mu bafu. Lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu, nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okusa ekimu okw'abatuukirivu, n'okusonyiwe, n'obulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otugye mu kabi konna ak'ekiro olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Ekisa Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'abooluganda bonna. Amiina. Katukakkane tweyongere okusaba. Okwegayirira okwa leero tusabira Kabaka w'ensi eno, Omulangira Kabaka Charles awamu ne famire ye n'ab'enganda ze, abamu n'abo abamuyamba mu kufuga ensi eno. Mukama bayambe obalage amazima n'okufuga mu bwenkanya ensi eno. Ayi Mukama twegayirira nga tusabira bonna Archbishops bonna abali mu nsi zonna, abawano n'abali Uganda n'awalala bonna. Ayi Mukama obawe okufuga n'okulembera amakanisa n'enjiri obulungi. Ayi Mukama tusabira abo bonna abakulembera ekkanisa yaffe St Jude, ababuulizi bonna Mukama n'abo bonna abali kakiiko, obawe okuweereza okulungi, beyongere okujjumbira n'okutendereza erinnya lyo. Ayi Mukama tusaba abo bonna abalwadde, Mukama obayambe obawonye, abatalina bujjanjabi, Mukama obawe obujjanjabi. Tusabira mu Kristaayo waffe omulongo wa Swalobowa akyali mu ddwaliro. Ayi Mukama muyambe, omugumye, omuwonye, abo bonna abamujjanjaba obawe amagezi amalungi asobole okuwona obulungi. Era tusabira ne famire ye n'abaana be, nabo bonna obagumye baleme kutirimuka. Era tusabira abo bonna abasibe abali mu nsi wano n'abo abali mu nsi endala, n'abo abasibe abali e Uganda, abasibe bonna abaasibibwa nga tebalina misango. Ayi Mukama bayambe bave mu busibe obwo, obawe okuba nti bavaayo. Obawe Mukama ababawolereza basobole okuba obulungi
okudda mu famire zaabwe n'okulabirira abaana baabwe. Era Ayi Mukama, tusabira bonna abazadde okusobola okulabirira abaana baabwe obulungi. Tusabira bonna abatalina buyambi, Mukama obawe obuyambi. Tusabira naddala ensi yaffe Uganda, abantu babonaabona nnyo, tebalina buyambi obw'engeri ez'enjawulo. Naddala kati bali mu buzibu nnyo okuzaayo abaana baabwe mu masomero, naye nga sente tebaziraba, ez'okulya tebazirina, ez'okuzaayo abaana baabwe zibabuze, ezigula ebintu zibabuze. Ayi Mukama, bayambe, obawe ababayamba basobole okubeera obulungi, n'ensi yaffe esobole okubeeramu abaana abalungi, kubanga mu bujja be bagenda okufuga ensi yaffe. Mukama, tusabira abo bonna ba refugees abali mu nsi ez'enjawulo, era tusabira bonna abali wano, ffenna tuli wano obuudamu. Mukama, otwongere okutuwa emikisa, otwongere okutuwa amagezi, tuyige ebintu ebirungi, tugoberere ekibyoyagala, tugoberere amateeka ago 10 kubanga gatuyamba okukola ebirungi mu nsi. Ayi Mukama, tusaba abo bonna abali mu kisiibo bakiyite mu bulungi, era ffenna tukiyite mu bulungi nga tuli balamu. Ayi Mukama, tusabira ne Reverend James abadde atufuga wano era akyatufuga okuzayo ebbanga ttono okugenda. Mukama, tusaba otuwa omuntu omulungi. Mukama, tukusaba ekkanisa zonna oziyambe zifune obwenkanya mu nsi, kubanga kati eddiini erabika ekwata n'amakubo agatali matuufu, naye wekka gw'omanyi ono bitereeza. Ayi Mukama, tusabira abo bonna bakristaayo baffe abali wano n'abali ku Zoom, obongere emikisa mingi, bongere okutendereza n'okwagala. Ayi Mukama, tusaba twagalanenga, kubanga watali kwagalana tetulina kyetusobola kukola mu nsi. Abo bonna abalina obujja, Mukama, obasaasire, obubawonye, obuwaggyeko. Ayi Mukama, otuwa emitima emirungi mu nsi, oyambe bonna abafuga mu ngeri emu endala, abafuga ebibiina eby'enjawulo. Mukama, bayambe bafuge bulungi, era n'abo be bafuga nabo basobole okubawulirizanga. Era Ayi Mukama, tugenda okubeera ne International Women's Day mu March. Mukama, tuyambe otufunyise obusobozi bwonna, era nga bw'okikoze okulaba nti amakanisa gonna n'eddiini zonna zeegatta. Mukama, tusaba byonna bigende bulungi nga gwe bw'oyagala, Yesu singa ffe bwe twagala. Mukama, tukusaba byonna bye tusabye, byonna biri mu mukono gwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda, nga tweteekateeka okufuna obubaka kuva eri musajja wa Katonda, Engineer William, ng'agenda okukola okubuulira okusooka wano gye tuli. Ayinza okuba alina abalala bwe yali abuuliddeko. Tusaba Mwoyo Mutukuvu amuluŋŋamye, ate naffe amatu gaffe agaggule, tusobole okufuna obubaka obulungi Mukama bw'atadde ku mwoyo gwe. Katugolokoke tuyimbe oluyimba olwokusatu, 333, Yesu Mukama wange. Yesu
lwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Abooluganda, nsanyuse nnyo okubalabako olwaleero. Mwebale kujja, mwebale okuwaayo obudde obwaleero ne mujja tusinzire wamu Mukama Katonda waffe. Njagala okwebaza bazimaze, mwebale nnyo, mwebale ddala okusoma ebitundu ebyo bulungi bwe bityo. Era mwebale nnyo okutendeka abaana baffe abo okusomera ebitundu ebyo bulungi ennyo bwe bityo. Kubanga ekigambo kyange kye ngenda okubagamba olwaleero kigenda kuva mu bitundu ebyo. Kale bakoze bulungi nnyo ebitundu ebyo babisomye obulungi bwe bityo, Abakristaayo ne babiwulira bulungi. Olwaleero, Sande ya leero ye Sande esooka mu kiseera kino ekyokusiiba. Ebitundu ebyo nga bwe tubisomye birina bwe byekuusa okusiiba okwa leero nga tujjukira Yesu Kristo omulokozi bwe yagenda n'asiiba n'amala ennaku 40. Mpozi ekimu ku ebyo ky'oyinza okuwulira mu bigambo ebyo yali agenze okwogeramu ne Katonda we nga yeetegekera omulimu gwe yamutuma okujja ku nsi wagenda okugumaliriza. Kale nga bwe muwulidde nga ntandika nti ekitiibwa kibeere kitaffe, era ne mbagamba n'okubagamba abooluganda nsanyuse obbalaba. Kiraga nti ffenna tuli baaki ba Luganda. Amannya gange mwami Mukiibi bagambye, nze William Sekubunga, era neddira ndiga. Ndi musajja wa Luganda neddira ndiga, era ninamu wano ne baganda bange nga mukyala Mukiibi mwannyinaze kuba naye yeddira ndiga. Ninawo ne mwami Maaka Mpungu. Mwami Maaka Mpungu muganda wange kuba naye era yeddira ndiga. Kale mu Buganda abantu ab'omuziro ogumu muba ba Luganda kasita mubanga mukola ki nga mweddira omuziro gumu. Amawanga amalala gonna mu Uganda nago galina engeri gye gatendekamu Oluganda lwabwe. N'otuuka n'ogamba nti oba Abanyankole balina we bagamba we bati nti abantu abo ba Luganda. Abasoga nabo bwe batyo, Abakyoli bwe batyo. Buli ggwanga liba n'abantu bwe bategeka abantu abo ne bagamba nti abantu bano ba Luganda. Era abantu abo b'Oluganda baba n'obulombolombo bwabwe bwe bakozesa oba babeera n'empisa zaabwe ze balina okukozesa w'otegeera nti abantu abo baaki ba Luganda. Kakati ngenda kubabuuzaayo akabuuzo, ebibuuzo 3 mumpeeyo ansa 3. Abantu ab'endiga, n'asanyuka abatali bandiga bwe munaabanga si mwe muwadde ansa. Abantu b'endiga w'otegeerera nti omuntu oyo wandiga, biki by'oyinza okugamba nti omuntu oyo w'endiga, kino kye kintu bw'akola kino oba bw'kiba bwe kiti tugamba nti oyo wandiga. Mwami Kalanzi, weebale nnyo, weebale ddala. Ekyo kye kikulu ekisooka. Bw'olaba omuntu ow'endiga aba talya ndiga, owulidde, era bw'ajjeewo ng'obuulira toyagala kumuwa nnyama ofumba ndiga, bw'atuuka ng'omugamba nti aba naye nafumbye endiga, agamba nti sirya ndiga. Sigamba nti emusesemi, sigamba nti emubutula, era bw'agirya talina kyaba, naye olw'okuba bwandiga assaamu endiga eyo ekitiibwa, ow'endiga talya ndiga. Ekirala ani ayinza okuggulayo ekyo? Wangi siwulidde bulungi. Ekyo kikulu nnyo. Oba endiga tebafumbirigaganwa. Era bw'osisinkagana omuntu yenna ow'endiga n'amubuuza erinnya lye n'akugamba nti nze bosa, ate naga nti oli ekiyinjo ga nti mwe muli bandiga. Abafuuka ba Luganda tebasobola kufumbirigaganwa.
owulidde ne bwe bagenda ne bekweka eyo ne bagamba nti tufumbirigaganiddwa tewali amanyi tewali ekibaawo tebafa tebalwala bulwadde naye mu Buganda ekyo kyo bwe kiri nti ab'endiga tebasobola kufumbirigana ekyokusatu ekisembayo tebakola wakalaba batono wakalaba batono waliwo amanyi ekirala basibukawo mbaale bamanyi bagamba batuwogera bagamba mbaale naye si mbaale ndi mu Bugisu bayitawo wali mbaale bayitawo mbaale mu Mawokota ab'endiga basibuka mbaale mu Mawokota kale ebyo byebikwatagana naki n'ab'endiga baba ba Luganda bwe batyo kati nange bwe mbadde ntandika wano okusaba mbagambye ekitiibwa kibeeri kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu era mbagamba abooluganda mbaaniriza kuba tuli ba Luganda kiki tuli ba Luganda tutya tuli ba Luganda kuba ffenna tuli baana ba Katonda omu ate ffenna tuli ba Luganda mu Yesu Kristo kyetuva tugamba tuli baaki nga bwe tutudde wano mu Kkanisa ne bwe tuba tugenzeeyo oli bw'omugaano ga nti nze ndi Mukristaayo otegeera nti ki oyo tuli ba Luganda mu Yesu Kristo kati abantu ab'oluganda nga bwe tugamba nti Katonda waffe omu tulina Katonda waffe oyo omu tuli ba Luganda tuba n'amateeka nga bw'olaba b'endiga bwe bali naffe tuba n'amateeka n'obulombolombo bwe tugoberera era ekitabo kyaffe ekyo ekisoose ekya mateeka kyakwatanga kikwata obulombolombo abantu abaana ba Katonda bw'oba okisome kyonna kiraba ne kirambika amateeka n'obulombolombo obw'abaana ba Katonda nga bwe balina okweyisa nga bwe balina okukola na biki bye balina okugoberera era bw'oba okisomye nnyo okyetegereza nti kirimu enkondo 3 zekikola ki zekyesigamako ennyo enkondo ensooka ye Isirayiri ensi entukuvu kuba yensi Katonda gye yali yalonda ebiseera ebyo nga yensi entukuvu omubeera abantu be abantu abamugoberera era n'ekiti ekyokubiri ye Katonda waabwe Katonda omwoyo gwe balina okusinza n'ekiti ekyokusatu y'endagaano gye yabakwasa okubeera nti bakola ki bagoberera n'obulombolombo bwe bagoberera Katonda kale Yesu bwe yajja ffenna n'atugatta wamu mu nsi eyo entukuvu ffenna ne tubeera nga tuli ki nga tuli baana ba Katonda era Yesu n'afuba okutuwa obulombolombo n'ebiragiro bye tulina okugoberera nga tumusinza kale kye kitundu ekya Luka kye tusomye ekitundu kya Luka kye tusomye kikulaga nga Yesu abuulira abantu engero zino engero 3 zajja zitya waaliwo Abafalisayo n'abawandiisi be baalinga bakwasisa amateeka ga Katonda gano mu biseera ebyo nga Yesu tannajja Yesu bwe yajja nga tebamutegeera bulungi bamuwulira eri abuulira abantu ebintu bye balina kati okugoberera ne bajja ne batuula mu gurupu mu congregation nga bwe tuli wano ne batuula emabega bawulire by'abuulira bituufu biki era kye basooka kwemulugunyaamu ne beemulugunya ne bagamba yiyi ono yasoose okumenya akalombolombo akasoose atuula n'abantu abakyamu n'alya nabo kuba wali okusooka eri wali nga bw'obeera ng'oli mukyamu oli mubbi olina ebigenge tojja eno kutuula mu bantu batukuvu bakugobere naye kati laba balaba Yesu ali naki n'abantu bano
era kye baasooka okwemulugunyamu ne bagamba ye kankisome awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira abafalisaayo era n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. Kati Yesu kwe yava okubabuulira engero ezo essatu, engero ezo ziri ssatu, yazibuulira omulundi gumu. Oyinza okwebuuza nti lwaki yababuulira engero ssatu ate nga zonna zikwata ku kintu kimu? Olugero olwasooka lwagambye nti omuntu kikummwe alina endiga 10, bw'abulwako emu ataleka ziri 99 ku ttale n'agoberera eri eyabuze. Owulidde? Mujja tusoma lwonna mulumaleyo nga bwe muluwulidde mulwetegereze kuba lukulu nnyo. Yalugera olugero olwo kuba abantu be yali abuulira ebiseera ebyo lwali luyamba nnyo basajja. Abasajja be baali abalunzi, be baalina endiga. Kati baalinga bo bategeera bulungi nnyo nti bw'oba n'endiga emu neekubulako, omuwendo gw'ogiteekako ng'ogizudde, ng'abasajja bayinza okukitegeera. Abakazi baabeerangako nga babeera tebalunda ndiga, bo tebamanyi nnyo bbeeya yaki ya bisolo ebyo. N'addamu n'ababuulira olwokubiri, oyo ogenda mu njiri eyo ku lunyiriri olw'omunaana, n'agera olulala lwe yagera mwanyinaze yaluyitamu ku Sande ewedde abaaliwo, n'agamba nti waliwo omuntu yenna muntu ki yagamba oba mukazi ki alina erupiiya 10 bw'abulwako rupiiya emu atakozesa tabaaza n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lwagizuula. Rupiiya abakyala ebiseera ebyo mpozi kati wana abasinga abakyala mukola, mulina emirimu gyammwe mugenda ne mukola ne mufuna essente zammwe, temuyinza mpozi kufaayo nnyo ku rupiiya eyo kugimanya amakulu gaayo. Mpozi bali bakyala abannaffe abali e Uganda abasinga abasigala eka, abaami ne bagenda bakola, omwami n'amulekerawo ez'akameeza n'atuulako n'ateeka mu kaleega eyo gye bayita esente y'ekikyala. Gwe temuyinza kugimanya nnyo, bali be bayita essente y'ekikyala tekwatwako eyo, era n'ogikwatako oba oleese omutawaana gw'amaanyi nnyo. Kati Yesu be bali ayogerako bano be yagamba n'abagerera luno olwabwe. Essente eyo omukyala agikuuma butiribiri, naye emu bw'emubulako aginoonya, n'ayita banne ng'agizudde, n'abagamba bannange essente yange koze eki, njirabye munsanyukireko. Naye ate yagerayo olulala lwokusatu, olwo lugenda okuteekako essira, tetulusomye naye abanaagenda mujja kulusomeka mu lubaleyo, lutandikira ku lunyiriri olw'11. Bwe yagamba n'agamba nti waliwo omuntu eyalina batabani be 2. Omu n'agamba kitaawe nti kitange mpa omugabo ogw'ebintu ebiŋŋwanidde nze ngende neeyiye ng'enjogera ya leero bweyogera, nze mpa ebyange nkole ki mbirye kati ngende mbikolemu bye nkoze. Naye era nga bwe munaasoma asijja kugenda nnyo kugisoma sitoori kugimalayo, yagenda taata we n'amuwa ebintu, n'agenda n'abirya n'abyonoona n'abonaabona. Naye oluvannyuma ng'alaba abonyeebonye nnyo yagamba n'asituka n'enzirayo ki ewa kitange. Bwe yaddayo taata we n'amusanyukira nnyo, n'atta embuzi n'atta ente, n'ayita banyunaana be n'abagamba mujje munsanyukireko, omwana wange yali akoze eki, azaayo akomyewo. Olwo lw'olugero lwali lwategula olulaga nga lwagala tulaga nga Yesu alaga abantu abo nti relation yaffe gye tulina ne Katonda, n'agamba tuli baana baki
ba Katonda era bw'obula n'okomawo Mukama Katonda akusanyukira. Kale nno mu bigambo ebyo mwe nabadde njagala okujja ekigambo ekyokubabuulira olwaleero, naye nabadde nga ndi awo nga nkyatawaana n'okulaba engeri gye ngendo kisengeka. Kyanneewuunyisiza nabadde ndaba TV, naye Katonda n'ambikula n'ateekako puroguramu omwo mwabaddemu, saagitegedde bulungi linnya, naye mwabaddemu omusajja omuvubuka ng'azze ewa kitaawe n'amugamba, taata nze mpa sente zange ngende ekole ki, nzirye ebyobusika bwange, sente zange zimpinge nezinga bwola mu lugero, naye babadde bakazannya ne ku TV kuno. Omusajja n'amugamba nti sijja kukuwa sente. N'agamba, lwaki tozimpa? N'agamba, ogenda zifuna nga nfudde. Ko omwana nti olifa ddi? Kati gwe olifa ddi? Sente zange ndaba ozisipendinga n'ozisipendinga wano, zino sente zaki? Za buzaaliranwa bwange, my birthright. Zimpe ng'ozisipendinga, olifiira nga sente ze ziweddewo. Zimpe kati maama we n'amukwata n'amugyawo nga awuniikiridde, n'abasigadde bonna nga bawuniikiridde, nga bagamba, omwana ono ayinza atya okwogera ekigambo ekyo? Kati awo nange we nafunidde ekyokubabuulira nga tuggumiza engeri gye tuyinza okulaba nti tuli baana ba Katonda ne relationship yaffe gye tulina ne Katonda. Olunaku lumu nali nga ndi mu kantiini ne mukwano gwange ku mulimu nga tunywa akacaayi ku break. N'anyumya olugero, n'ambuulira ebintu bino bye mugenda okubeera nga mwenna mubimanyi bulungi, kuba mwenna mwali mubiwuliddeko, naddala balina abaana abavubuka, naye oba olina baana bato, naye oba tolina baana okuba nga wawulira ku kintu kino. Omwami oli yatandika bw'ati n'agamba nti eka yalina batabani be babiri n'ekiwala ekito. N'agamba, abaana bange babeera mu ssimu tebagivaamu, ne bw'oyogera otya naye tava mu ki? Oyinza okwogera ng'olowooza akuwulira naye tawulira nakyoyogera. Bavubuka baffe mwenna basomye ebitundu, muwulirize bulungi kyegenda okwogera, mujja kukiraga bulungi. Naye n'agamba nti lumu yakwata mutabani we omu n'agamba nti kamupulakitiisingireko ka presentation kaali nga kadakika 5 kagenda okukola ku mulimu nga bw'amuwuliriza. Kati omwana ng'ali mu ssimu, naye yagamba yawa ka presentation yako n'akamusomera omwana, nga naye omwana bw'awuna. Bwe yamala n'amugamba, okawuliddeko? Omwana kawulidde, naye ng'alabira ddala takoze eki, takawulidde. Naye ate ka presentation ako kaali kagenda okulaga abazadde ngeri ki abaana omuzadde gy'ayinza okutaasa abaana obutabeera nnyo mu ssimu. Era yandibadde asuubira mutabani we okkaayana ennyo ku kye yali ayogerako, naye mutabani we yamuddamu n'agamba nti taata kyogedde kirungi nnyo. Kati n'ategeera nti mutabani we abadde tawuliriza. Naye n'agamba olwali olwo omwana n'agenda ku ssomero, yava ku ssomero, maama we n'amugamba olina okunaaba nga tonnaba kulya kyadde. Omwana n'agenda mu kinaabiro, essimu n'agiteeka mu mpale, n'ayingira mu kinaabiro, aba agiwanika waggulu, n'efubutukayo n'egwa mu mazzi. Yagamba omwana yatema omulanga ng'alinga afiiriddwa ki omuntu, era n'ekyeggulo teyakirya. Owulidde? N'ekyeggulo teyakola ki? Teyakirya, ng'akaabira essimu ye. Nkeera n'agamba, taata ngulira essimu ki endala. N'amugamba, lindako, sirinaawo ku ssente kati, yagikugulira aba wiiki ejjooda nga nfunye ku ssente. Omwana ne yennyamira nnyo, n'abeeramu ennyamivu, agenda ku ssomero, ewiiki eyo yonna n'afunayo ne detention. Walina ne test gye bakola ku Friday ya maths, agiyita bulungi 10, ku luno yagigwa. Kati taata n'ategeera nti essimu ki ye kazaala bulwa. Owulidde? N'ategeera essimu ye kazaala bulwa. Kaakati teyakola essimu n'agiwa P1 wa
olulimi lwaffe bannakompyuta kati nga ffe bannakompyuta bw'okuba akasimu n'okubira abo ba help service ng'oli ku mulimu eyo ekompyuta yeefudde oba tosobola kupulintinga bakubuuza ebibuuzo nti owaayi tusobola kupulintinga kompyuta ebadde ki nti efudde olinawo endala gy'osobola okupulintinga mu awo nti sirina kati oli akutte akasimu n'akuwa P1 priority 1 kati akusindikira omuntu wamanyi tolinaki naye k'omugamba nti ninawo endala naye eby'enu wala sobola kutambula kutuukayo nga gwakuwa P3 kubanga olwamanyi olinawo endala kati oli agikwata eri okujja okuyamba naye bw'aba agenda ku kyamisana asooka kulya kyamisana kuba amanyi P3 toli priority naye kakati n'omwana naye yamuwa P1 kuba yategeera kati kifuuse ki kya buvunaanyizibwa omwana obulamu bukyuse alina okufuna essimu kaakati ekikulu ekyo si kye kwali okwemulugunyako naye yali anyumya bunyumya mboozi kubanga ekyo yo yali akimanyidde omanyi omwana bw'obeera ng'omuwadde essimu bw'otyo tekijja by accident kiba kyatandika dda maybe kyatandikira eri ku maama edda ffe bamaama baffe bwe baabeeranga batulera agenda ku lubimbi akubba ku mugongo genda akusuukunda otuukira ku nga weebase alimawe oli ku mugongo weebase naye kati bamaama mumanyi omwana bamukwata bamusimba mu kyeya ne balaba akaabakaaba ate kasirika ate alina okufumba ng'amusimba essimu bw'omusimba essimu nga teekako pepapig spiderman kumbe weekola ki weetyabira akalimu obuwuka era gye biva okukola omwana okutuuka n'abeera addicted ku ssimu bwa kale complaint ye yali bweti yagamba nti bw'avaawo n'agenda oba ali ku mulimu eyo safaari gy'alaze abaana babalaba n'ekwanga bali mu kasimu tebakavaamu banakwano baabwe bakyatinga tebakavaamu naye complaint ye eryemu agamba nti ye yagula essimu yagiteekako neddeta naye ekintu kimu ekitakolebwa ye tebamukubirako ku ssimu takeera nkya ne bagamba bamukoze eki aba bamanyi babeera mu ssimu era tebavaamu naye ye takola ki teri kumukubirako era agamba nti bwe bwakubirwa essimu n'agamba mutabani wange yankubidde essanyu erimujjula era papa n'okuba ne bwabeera mu conference agiyimiriza n'agamba nti banne musirike mutabani wange akoze eki ankubiddeko ku ssimu kamale okuwulira kyagamba naye n'agamba nti essimu eyo essanyu lyonna lyafuna ng'akubiddwa essimu eyo olw'olumu limuggwako kubanga oluusi ne halo yagamba tagifuna etuukira ku nsonga daddy I want a new trainer daddy njagala trainer oba daddy baatutumye eki sente ku ssomero njagalayo pound 2 baatutumye tulinayo oba function wezo ekibagulirwe bamukubira essimu eyo n'agirabanga ebudde w'abaana be n'asanyuka ate omutima ne gukola ki ne gumutunduganaga eyo yali ki complaint ye era we navudde ne ŋŋamba nti ffe naffe tuli baana ba Katonda nga Yesu bw'atulaze mu lugero luli nga Katonda bw'atusanyukira naye gwe olina relationship ki ne Katonda wuyo era relationship yo eringa ey'omwana ono ne Katonda omanyi Katonda aba busy abeera eyo mu ggulu ng'ategeka ensi aziyiza zi asteroid okukuba ensi apulaninga myaka 5 museeri beetya agenda okulaba akasimu mukyala gundi oba mwami gundi amukubidde naga ngono tankubirangako gaaludde agenda okuwulira ky'omugamba ate abaana muna school fees nabadde mulwadde ennaku zino wakisa era nga bw'ayogedde Zabbuli mugiwulidde Zabbuli gye tusomye yatusuubiza byonna agenda kubituuka
era n'abikuwa. Naye awo akumukuulizaako paka ate lw'oliddamu okufuna ekizibu ekirala era olukalaba akasoma oba abaddewo ate kati nga kavuze Katonda ng'agambye ate mu mwami gundi yakubidde era bambi oba nno kati essanyu lyafuna nga ofukame kuba ye kati twogera naye mu ssaala lw'ofukamira omusaba lw'ofukamira okwogera naye lw'oyogera ne Katonda kyokka lw'ofukamira omusaba lw'olina ebizibu lw'okola ki lw'ofukamira okumusabako Lukka lw'esaavinga lw'olabikako mu St Jude era abeera naga nti bani abazze leero okusaba bambi Lukka nti ono ajja Lukka lwebeerayo oba wa Lukka relationship yaffe eyo ne Katonda gye nayagadde njogereko kubanga ebitabo bino byonna byetusomye leero bibadde bikwata ku relationship yaffe eyo ne Katonda era ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali agera olugero olwo olwokusatu yali agezaako okutulaga relationship yaffe ffe tuli baana ba Katonda era bw'obula n'okomawo asanyuka nnyo n'okusinga abatukuvu abaliwo akusanyukira nnyo kati ate ne bw'obeera wooli muweereze musinze si lw'ofuna ekizibu kyokka naye buli kiseera funayo akadde omusinze Mukama Katonda wo omugulumize kuba y'ensonga lwaki yatutonda owulidde naye okusaba bwe kutuuka era ninayo night sijja kujja eri Mukama Katonda ngagali kale tazze kusaba agenze ku night bw'olwala wiiki eyo lwakulabako ng'omusaba Katonda nalwadde ennyambo nzijanjabe ng'akujjanjaba ng'owona wiiki eyo wiiki ediddako olwo okola ddaabo okola misana na kiro tokyamusinza nako kubanga yakuwonyezza okakinga apo owulidde nga mutabani wa munnange bwe yafuna essimu empya n'atandika okukakinga apo ku chat kuba yagamba nti kasita yamuwa essimu empya kati awe yali awuuna nga bayogera awuuna takyawuuna abula afuguma na bufuguma tabula okukakinga apo wiiki ze yamala nga talina ssimu. Kale abooluganda bye bigambo bye njagadde okubategeeza olunaku lwa leero. Zabbuli ekinyikizza bulungi. Zabbuli yaffe ey'ataano gye tusomye egambye bw'eti ku lunyiriri olusooka. Katonda Katonda Mukama ayogedde. N'ayita ensi okuva mu buvanjuba okutuuka mu bugwanjuba. Katonda amasaamasizza okuva mu Sayuuni obulungi obutuukiridde. Katonda amasaamasizza. Katonda waffe alijja so tasirika. Omuliro gulirya mu maaso ge. Omuyaga omungi gulimwetooloola. Alikowoola eggulu waggulu n'ensi eryoka esalire abantu b'omusango. Nga kyategeeza nti ayagala tukole ki? Tumusinze. So si lwe tufunye ebizibu byokka, wabula tumusinze buli kiseera, tumugulumize. Kale abooluganda, tufeegayo nnyo okulaba nti Katonda waffe tetumusuulirira era relationship ne Katonda yaffe eyo buli kiseera ebeerawo nga ya buli kiseera. Kati njagala okubasabira essaala eno nga mmaliriza. Twewombeeke tusabe.
Mukama abawe omukisa omungi nnyo ddala okusukka mu bye musaba. Mumanye obukulu bw'okwagala kwe n'amaanyi ge mu bulamu bwe. Obulamu, okwagala n'essanyu eringi bibeere mu maka gammwe era mubeere mu nnyumba ya Mukama emirembe gyonna. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amiin. Abaganda bagamba wakula ennume P1, P2, P3. Sebo tweyanzizza. Naye bameka kumu abakkiriza nti eno ye maiden pre-sermon ye. I don't think this is his maiden sermon. Obadde bulijjo olina gy'obuulira eyo. Naye bwe nabadde nkubuuza wannimbi. Because kibadde kirungi nnyo nnyo. Ageze nawe example ya P1 ne P2 omuntu weerabira. Mwana atu n'abantu abamu ababeera wano ayinza okukubira e Kampala ng'atuuse e Kampala. Wayi, neetaga yawo akanamba okamukubira n'okasindika oti toddamu mmuwuliza. Noka ine otuuka omuntu e Kampala mwonoonekerayo. Jajja oli P1 okuva n'olwaleero. Mwami Sekubunga tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Otukoze obulungi buyitirivu. Samoni ennyumidde ne ŋŋamba nti singa tubadde n'obudde twandyeyongeddeyo. Abooluganda nga tugenda okuwaayo ensimbi, tugenda goloka tuyimba oluyimba 221, balwanyi ba Yesu mwesibe enkoba. Bw'oba ogenda kuwa ekirabo wano oyinza okujja n'okwatako. Naye bw'oba ogenda kuwa bweyamu, nja kusaba okikole nga tumaze okusaba kuba process y'obweyamu bw'oba toteekangamu gundi nga gwe mundi gw'ogenda okusooka okuwa obweyamu ku kaadi. Era ojja tulinda okusaba ku ggwe kuba process mpanvumu. Mukyala Semmambo, mukyala gwe mulaba ali emabega eyo, ajja kuba abayisa mu process eyo. Katugoloka abooluganda tuyimba oluyimba ne account number nayo yiyo tugitadde waggulu. Mukama abawe nnyo omukisa. Tuli
tukakkane mu bifo byaffe mu kaseera kano tuyite omukubiriza ajje atuwe amawulire n'ebirango eby'enjawulo. Mukyala Kavuma tusabye okulaba. Abakristaayo baffe tubaaniriza nnyo olwaleero. Mwebale okujja okusaba awamu naffe kugira mukulika empewo. Empewo erabika yeeyongedde. Nyongera okwebaza abavudde mu St Jude, yajja Sikirabanga ne Kayondo. Ate nebaza nnyo Agnes Musaazi, weebala okuleetanga Nagawa buli kiseera. Mukama akwongere omukisa. Ate twebaza ne mukyala n'omwami Sempasa, weebale okunyiikira okujjanga okusaba. Mwami Sempasa, weebale okulabirira omukyala. Twebaza nnyo kwaya yaffe ey'olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuyimbira amaloboozi amalungi bwe gatyo. Twebaza ne organisiti waffe Mwami Kyerune. Mukyala Ssemmambo, treasurer waffe, tukwebaza emirimu gyonna gy'okoze era gy'okoledde ekkanisa eno ebbanga ebyo byonna. Mwami Kalanzi, sikwerabira, weebale nnyo okubeera mu mutindaalo. Era twebaza n'ababuulizi baffe. Omwami Vincent Mukiibi, weebale nnyo, weebalire ddala obutakoowa kuweereza. Wamu n'omukyala kubanga ye mu kiseera asaba ku makya. Weebale nnyo, weebalire ddala okujjumbira ekkanisa. Era twebaza weebale nnyo, weebalire ddala okubuulira. Sijja kudda mu nnyo obulidde nimbulira. Njagala leero tuveemu ssaawa 11. Naye tubuzayo dakiika ntono nnyo. Mpita mu bwangu. Obweyamo obwa January bwali £265, ebirabo £63. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye tusaba tweyongereko okuwaayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo aba birthdays olwaleero, tubayimbireko. Birthday girls and boys. Omwami Kafeero taliiwo wa Sunday school, naye tumwebaza mulimu gwakola. Era twebaza n'abaaluka abaweereza olwaleero. Rachel n'omwami, mwebale nnyo okusomesa abaana abasomye bulungi nnyo ebitundu. Ate mwebale nnyo okuwa abaana bammwe Good Foundation, kubanga bavudde Uganda ne bajja wano. Okufiitinga mu society eno si kyangu, naye balabika obulamu bwo bubanguyidde okusinziira ku baana ababasooka okujja wano. Mwebale nnyo. Abazadde abalina abaana n'abazzukulu, nammwe mbasaba muwe abazzukulu bammwe Good Foundation. Bwaba ow'omwana Good Foundation bwakula, ebintu bimwanguyira, obulamu bumwanguyira. Mwebale nnyo. Abaluka mwebale okuweereza. Bwe tuva wano tugenda mu small hall okufunayo ekyokulya. Mukyala Musisi Olivia, weebale okutwegattako naawe nkulengedde luvannyuma. Weebale nnyo byonna by'otukolera, omukolera community. Kale abakyala bagenda okuddako okuweereza ku lunaku lw'abakyala nga 19 March. After that tukaana eruke eddeko. Abakyala bakyayagala obuyambi.
esente tezinnaba kuwera. Era tugenda kusaba teams, buli ttiimu ereeteyo kyeneesobola oba pawundi 15 oba 2. Kale mujja kubiraba mu timbagano akawungeezi ka leero oba enkya kumakya. Natusonyiwa nnyo okubasabirizanga, naye ffe tulina okubyekolera, teri agenda kubitukolera. Ojjako kati tulina okufindinga engeri gye tufunamu funding. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mbaagaliza wiiki ejja ennungi, mbaagaliza ekisiibo ekirungi, mbaagaliza omwezi omulungi, mbaagaliza omwaka gwonna gubabeerere bulungi. Nkubiriza tweyanzeege, katugolokoke tufune omukisa, n'oluvannyuma tugende tusange amasavu abaalukka ge bateeseteese. Mukama atuwe omukisa, atutangire eri obubi bwonna, era atukuumire mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mugende mu mirembe gya Kristo. Katuyimbe oluyimba olusembayo 81, ewala mu Buyudaaya eriyo olusozi.